Mu constitution ow'amagye takkirizibwa kujja n'ayogerera gavumenti naye kati akulira amagye yaloogira ki era bwe yandigoogedde ku olwo constitution yetugamba mu mugobe mwamugoba lwaki kubanga constitution si yammwe mutegedde bweteri yammwe akakiiko akalonda abalamuzi ka muntu buntu eko kye muyita Judicial Service Commission bwemba mwetaaga abalamuzi 30 newankubadde mwandibadde munoonya diguli n'ebirala bye baasoma oli yaweerezaayo amannya 10 ko ne kabayitanga 12 mwabalala mwenna mwe mugwa interview temwayiseemu ne muddayo kyova olaba omulamuzi nga juzi mu musango guno gwokkako ne bw'oyagala ekyokulabirako ogwaki yali kinobe yasala ogwani ogwona yali n'omuyini waliwo omusango gwogundi eyagwe bagamba yaleeta yagenda mu UNEB n'afunayo certificate Walukaga ogwa Walukaga omulamuzi n'atuula ne bibuigi byabwe nga bw'obiraba oli n'aleeta certificate okuva mu UNEB emulaga nti alina obuyigiriza obwenkanankana ki A-level ate nga kyekisaanyizo ye yennyini ng'ali mu university omwaka ogw'okumeka ogwokusatu ekitegeeza yali amaze n'okusukka ebiki ebisaanyizo omulamuzi n'aga nti eri biri byakaddiwa kati oli munnankani kakati simanyi wali weetaaga kugenda kusoma bulamuzi okutegeera ekyo n'obwongo bwa Katonda n'abusuula ebbali kubanga alagirwa buki era waliyo ekyo ekigambo kye bakozesa above kyekyo ekitusse n'olwekyo bwe musanyukanga wano wabula bwe ntunuulira ow'NRM manya nti obwongo talina kubanga musonyiwa okukibagamba nze kankiproving omukulu mukama waabwe yayima ku radio n'aga nti bw'obeera mu parliament kati singaga bwe tutumye akiru bw'obeera mu parliament ogenda nga Kyankwanzi bw'ova Kyankwanzi n'oyita mu State House ne bakubuulira ky'onookola muki mu parliament weebake olinde gavumenti gundi akuzuukuse ovootinge kiri kye wawuliddewa kakati n'obuuza omugaso gwa parliament kyeki naye nalaba bakuba mu ngalo nembuusabuusa oba ndiddayo okugamba nti neegomba NRM kubanga okuba otya muntu mu ngalo nga bakugambye nti ogenda kuba kisirusiru mu parliament olinde kuvootinga bye baayogedde eri opposition ne bwayogera ebigambo ebyavudde ewa Katonda tobiwuliriza tobitegeera weebase ovootinga buki era muteebereze wano ennaku ntono ennyo eziwese mwamaze okulonda kuno okwajjo kuno okwebikwangala ne bagamba abantu abamu nga bayomba ku radio kale ffe twakolera nnyo pulezidenti naye ne kakati takirujjukiranga kutuwa ssente zaffe era ffe twamugirira wali teyandiyiseemu kakati omuntu oyo omanyira ddala yali tamanyi kyagira ki kyakola era kyekimu ku byanditulaze okugira ki n'olwekyo hakimu nkwebaza n'okumpita kuba buli mutendera gw'otuukako ngwagala engeri gye twava ffenna eyo ate ekirala naye ndowooza yayiga kuba amanyi waliwo bandeetera enguzi ne baswala ne bagenda nayo omuntu eyandeetera sente ezo mukulu nnyo mumumanyi mu ggwanga yagaa ndi bakutumidde waliwo zino nemugaa nga siziwulirangako ne mu matu gange twali babiri ne munnange yakafa emyezi ng'ena nagaa nti ate ebyo tobifaako ffe tukuziteera ku banka account teri amanya nti twagize eki twazita